Webale nnyo omusasi waffe ate we tweyongerayo abayizi abayise ebigezo ebya Siniya Eyokuna ebyafulumiziddwa olunaku lw'eggulo minisita w'ebyenjigiriza mu ggwanga Janet Kataha Museveni ne gye buli eno bakyagenda mu maaso n'okujaguza saako okwebaza Katonda eyabasobozesezza okuyita obulungi ebigezo byabwe. Katubirabe. Olunaku lw'eggulo ekitongole ekivunanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examination Board kyakwasizza minisita w'ebyenjigiriza ebyava mu bigezo by'abayizi ba Siniya Eyokuna ebyayolese ng'abayizi abalenzi bwe beeyongedde okukola obulungi okusinga ku bawala nga byakafulumizibwa. Amasomero agakoze obulungi gatandikiddewo okujaganya ng'akimezezza okwenjala. Ku ssomero lya St. Mary's High School gayaza baatuuza abaana b'oyaddala mu 3 wabula ku baana 10 bayitira mu ddaala erisooka ate abaana 17 ne bayitira mu ddaala eryokubiri. We tutuukidde ku ssomero tusanze abayizi bajaganya n'abasomesa baabwe nga beebaza Mukama okubayamba okukola obulungi ebigezo bya Siniya Eyokuna. Omukulu w'essomero Nakazi Christine gwe tusanze mu ssanyu ly'ekitalo ng'ali wamu n'abayizi beebazizza Omukama saako abayizi ababo abaana bano olw'okubawa obuwagizi obwabayambye okukola obulungi. Tuli basanyufu nnyo aba St. Mary's High School migadde omwana eyasinze yafunye 2. Tubasaba abazadde mutuleetera abaana bisale birungi. Tubasaba mutuseemu obuvunaanyizibwa n'obuyinza okusomesa abaana bammwe.